wali revolution ya bwannakyemalira etabeeramu bwongo bwa diaspora. Diaspora eyamba okisooka mu exposure okuba translated mu bantu beeka. Kayongo ojja kwesanga nga eri omuntu alowooza nti okuvuga ekkubo ly'ettaka kintu si kibi. Emyaka 4 bavuga ttaka kakati gwe omugambo ta nti kibi. Ontegedde? Nkutegedde. Juzi nali ne mutabani wange naga nti tewali buzibu kuvugira ku ttaka nga kibi nnyo, naga nti kisoboka, ettaka liri buli wamu. Ni wano tosaga nti kibi nga buli wamu waliwo ki ettaka. Kati omwana akuzaalaba ttaka nabinnya mu nguudo kubanga tewali wano mu kibuga oli atula eri nagamba nti ye kubanga bali abasulanga ekkololo basulangayo ekkololo nga bakolayo era nga beesimisaayo, naye abaana baabwe bo bajja ne bawamba kololo yali atekeddwa nga residential y'abekibuga abamazeeyo, naye abaana bo ne bajja ne bawamba 40 years down the road, abaana baabwe tebasobola kumaintaininga kololo era bamufudde mabaala kati ne kololo naye bw'ogendayo weewuunya. A former residential area kati mabaala gashisha gankola nga bintu byonna nga bomanyi nti mabaala naye yali designated high end residential area y'ekibuga. Ontegedde? So eyo effect gye twogerako ffe tuli bagumu era tuli bavumu nti ekyasinga okubeera ekikulu mu byonna ebiriwo kwe kutuwa obukulembeze bwe twali twetaaga obwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. So role of the diaspora nene nti bye balabye basobola obiguza abeeka eri gye bawangaalira waliyo okugoberera amateeka n'okusitula eddoboozi eri bali ababakulembera kubanga bakola ebitundu 75 ku buli 100 ku ngeri gavumenti za Africa bwe zitambulamu. For example, budget ya Uganda gye boogerako ey'N7.2 trillion obutabalika 36 bugira mu grant okuva mu nsi z'ab'e Bulaaya, mu nguudo, mu World Bank, mu kwewola okwenjawulo kwe muwulira nga twewoze okuletedde buli mwana okubanga abanjibwa kumpi miliyoni 2 azaaliddwa olwaleero. Kwegamba ebyo byonna biri as a global outreach n'okuba nti temuliving in isolation ng'ensi nti you are members of the World Bank, the International Monetary Fund n'ebirala. Kakati diaspora yeyoka esobola okunegotiatinga nakyemalira obutaba na abilities zisuffocatinga bannansi kwerwanako. Waisoka malo kuva kategere butandikire kagereke twakire yedda emitalo w'amayanja mubalayo kaki kunafiya nakyemalira n'enkolagana ye nabo kuba nkubuulidde buli kimu ekisinga ekisalibwawo. Tuli ba members aba Commonwealth, tuli ba members aba ratifying endagaano nyingi, the Rome Statute, the United Charter of Declaration on Human Rights, tuli ba member aba UN. So global outreach ekyokubiri buli government eba nekibayita foreign policy nakyo kya mugaso nnyo okuba n'omukulembeze ng'oleda asetinze agenda ku international stage. Ekyo gw'oyagala toyagala ekimu kuje n'Omuseveni ekyamuwaliriza okuba nga asobola okolagana ne ba Amama Mbabazi nga asobola okolagana ne Paul Semwogerere Kawanga kwe kuba nti olwedde bo balina international stature yali sobola okuteeka emikwano ku mmeeza. Kyobola abantu later on abantu nga Joash Mayanja Nkanji bamaliriza nga be banegotiating the financial part of our country. So it is important okumanya nti every struggle must have a foreign policy. Then n'okuyambako okulaba nti nakyemalira teyeegazaanya nga talina gye bamugambirako nti olwaleero nakyemalira bw'agezaako okwegazaanya wano ennyo waliwo Germany ejja kumugambako nti kakwenza wasalasala wa bwereere. Golowooza ekyo ekiro beebaka omanyi olunaku lwe bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda okuripotinga ku poliisi ekibuli. It is one of the worst days of Sam Kuteesa. Era bagambira nti bawumule. Ate Kuteesa bimukwatirako. Yali Minister of Foreign Affairs. Yes.
amasimu ge yafuna ku olwo mukutte waki suubiri ya Uganda mukutte lyaki amasimu agava ku embase zonna gwe z'omanyi CIA FBI ntenga bamubuuza okutte waki bulijjo oli mutemu kuba yali yasiiga white tewabaddewo kintu kibadde kizibu nga ku defensinga General Yoweri Kaguta Museveni na bulyakebwe na bikolobere bye ku bannayuganda nga ku international level naye kati oluyira e Bulaaya lwakwata era tuba tulina okwongera okunyweza natti okusitula bannayuganda. The role of Ugandans living in diaspora is a pivotal role in the downfall of the dictatorship of General Yoweri Kaguta Museveni. Sente ziwerezebwa wano over $4 billion of revenue ezijja wano mu Uganda bwe butabalika bumeka bwe ngamba 4 billion oba ogenda mu butabalika nga 12 of the national budget nga gwe pool yo kyesobola okuyingizaamu obutabalika 36. Kati toyinza gamba nti abantu abo kubanga wano family emwe bano omuntu omu ali ebweru ne biggwa byonna okuziika balinda ye ne wabo abaye basenga ali mu America nti owaye twafiiriddwa balinda ye akole ki abeere mu nsonga because the economy in Uganda has crumbled. Ntero gamba abantu mu diaspora nti mwate twandirwanye nnyo babuulirira kubanga mwe musinza okusitula omugugu omuki omunene omuntu ab'oku mu family bw'oba oyogera nabo amaziga ge balina ag'ebyo ebibatuusiddwako wano mu Uganda amataka gaabwe ganyagiddwa with impunity kubanga bamanyi tebaliiwo bazimbye ebizimbe tebizimbiddwa beesize family members tebabayambye bagezezzaako ne mu bye bafunye ebyabo abantu ba gavumenti bazze babitaddeko ebigambo bingi nnyo babibatutteko wano waliwo omusajja yava e Zambia yafa n'okufa. He was a doctor retired yajja avuga motoka ye kuyita Namibia ava Namibia something like that bamuchunya paka kufa. Okay kakati tosobola gamba nti abantu abo tobeetaaga ekyokubiri balina exposure ekirala bagezi nnyo ffe bwe tugenda eri tusisinkana abantu ab'enjawulo bayinginiya b'ennyonyi abakola mu makampuni ge twegomba Microsoft ng'akola mu Microsoft era nga y'omu ku bakegezi munnyo abakwatagana ne parts ezo ezikola kompyuta mu nsi yonna ng'atuula wali mu Seattle. Abantu abakola investment banking ez'Amerika in $1 million be bantu betwetaaga because eggwanga lirina kutambulira mu future terina kutambulira mu past. Kati ffe obuzibu bwe tufunye emyaka 4 bano tebatufuze bufuzi myaka 4 batuzize mabega myaka ameka. Nkugambye omuntu eyagenda e Bulaaya emyaka 2 emabega 3 amanyi nti Kololo kibuga ky'abagagga era osobola omuguzaayo ebbeeyi naye nga Kololo gafuka mabaala kubanga abaana baali tebasobola kubisustaininga tosobola kunyagulula n'olowooza nti byonyaguludde ogenda kubanga okujjako nga nono omuyigiriza okunyagulula. So the role of the diaspora is very important. They knock doors bakonkona ku nzigi ez'enjawulo. President wagenda e Bulaaya era Abannayuganda abawangalira e Bulaaya bayambako mu mirimu okutambula egy'enjawulo. And in the National Unity Platform kyanjawulo kuba twafuna omwagala w'abangi yaggula abantu bonna amaaso bantu bali involved. Ffe kankubuulire lwakuba nti ffe twesalako naye banjagala Australia banjagala Japan banjagala Saudi Arabia banjagala London banjagala Copenhagen banjagala everywhere mirimo gya ggwanga era nawulira ati ate it is not easy okujjako nga oli akikunnyonnyodde era nze omuntu gwe neewuunya ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi mwewuunya. That man is very hard working. Sikolangako na muntu mukozi nga Kyagulanyi Robert Ssentamu muli okujjako nakyemalira mau yali akola oma omuleke kati ate ye oyinza oga nti yali akola nga results zayinawo zezo zaga kati nina wenjagala kyekugamba ki engendo ezo si nyangu engendo ezo si nyangu omuntu oga nti abadde mu bbanga essaawa 24
nti ate mu wiiki 2 si ssaawa 24 okulambula ebibuga ebyo okubimalayo nti nze lwe nagenda mu America ffe twesala kutunga tekisoboka time ba tulina okuddeko kubanga state ziri 52 bakwagala mu state 4 ezikakasiddwa ntulinamu obuwagizi obw'enjawulo state ameka okutuusaayo enjiri tetubudde tewali so kyovola abantu tuwaayo ennaku ntono 10 okulaba nti tukwasaganya diaspora yonna era twagala okwebaza president kubanga omuliro ogukumibwa mu diaspora okwekalakasa okubeera mu embassies kakati gwe tomanyi nti wano ambassador omu amemukamata kwa Siriwale amemukamata kwa Siriwale ya chini waiswa amawulire g'okusindikiriza bambasada ba Uganda abatukiikiridde n'okukuuma ekitiibwa kya Uganda emitalo w'amayanja mwengammwe abali mu lutalo lwa struggle oba mu lutalo lw'enkyukakyuka tekibakosa nga ate basajja bamwe babatika babakomyawo ku butaka tekitukosa gwomanyi obuswavu obuli ku Uganda kwaga amawanga agama nava wano nenkubulira ekiri ekata nti waliwo baki Bafilipino baba nkubulira mazima tulinawo ogenda kwembase mu Uganda n'ofunirawo ssanyu representation ya Uganda kati ne bagamba nti ono Mayiga abadde ye yateeka kasino mu embasi embasi yagiteeka mu Chinese Kayungu kati wano ku Masigidi ne bakukwata emmanga manju nga muzanya Chinese naye yateekamu amatatu ambasada embasi nagiteeka Chinese kano kafuna kano tekafuna Dubai bategerera kunkune musajja ebintu byakola nga bamukubya amatatu tebamutegeera asiba Man United ambassador nti naye byo survival alina okubaako mu bulamu obuteebereza Arsenal anaagoba taagobe ambassador w'eggwanga lyammwe byabadde byaddala ate kati nkugambye bamudikiririze baatikana mutikke alina kuba nakusookera mukomera kuba that is criminal oli nakola ekintu ekiri undiplomatic omayinza ate ndi consultant mu international diplomacy chepe wajinda gawe nakola ekintu kyotasuubira nti omuntu yenna nga yagenda mu orientation okubugumizibwamu mu wiiki ezisooka asobola okukikola okwanganga bannansi okwanganga abantu abavuddeyo mu mateeka abalina olukusa kubanga bamanyira wano ebyobulisamaanyi ebyokakasa najja because ambassador gwe balonda as a result of political failing nti ba diplomat abeera diplomat ekigambo diplomat alina okubanga alina ebintu n'engeri gy'onywamu akenge ku mukolo bakakuyigiriza n'engeri gy'onywamu amazzi bagakuyigiriza n'engeri gy'okwatamu obuso kakati oyo bw'aba yeeyisa bw'ate mu luguudo looza bw'aba atudde nabo ku mmere akola ati kuba diplomat oba representative w'eggwanga lyonna mu eyo ensi era babawo okusobagana gwe bayita gw'okiikirira president ebyamangu gw'okiikirira bannansi ebyamangu naye oyo abadde azannya amatatu oyo omuzanyi w'amatatu ate nga ye basajja bange basiloboti mbatumidde nnyo yagajja ku siloboti yali wa UPC kino jjajja byakoze gavumenti y'ekintabuli abantu be bonna be yakula nabo amaliriza nga atina okuba ngeri gyene gy'abasiimamu muzanyi wa Chinese kakati oyo imagine abaana abali mu detention facilities mu nsi z'Abawarabu imagine okutulugunyizibwa kw'abanyinaffe abali mu nsi ez'ekyombo ky'Abawarabu tayinza bana budde bwabyo nga bamukubye wano tofuna wano ofuna bazikubye zonna ate n'ogamba nti agenda kusigala ngassa alowooze ku baana abaana abali mu kunoonya survival olw'okubanga nti wano mwalemererwa enteekateeka naye ono gundi ono we Acheng ye bagambye nti bamudikiralinga pasuna nani grata nti siba mu mangu tutakwagana nti bagambye nti oyo ye mwamukoze ekigambo n'avaayo lwakwogera ku bikolo biro byammwe ab'NUP anti ekisooka babadde balina ekisooka
baba n'obulimba bwe bamatiza bannansi eri mugali amawanga okwekalakaasa nange nekalakaasa poliisi ekubuuza n'okubuuza nti mwagala kuyitawa bannange tukoze tutya mutuusewo muti emizindalo gye mulina gikasuka kyenkana ki tubongere gisukawo ontegedde bulungi okubanga abannansi ensi yaabwe basobola okusalawo naffe abagenzeeyo obugenzi kubanga ddembe eryo it is your right kasita ogenda noba nga ofunye parameters n'ensonga nga weeri kasita oba nga kipande era ebipande ebyo bizuukusiza abantu bangi nnyo ne gavumenti nyingi nnyo. General Yoweri Kaguta Museveni gweobuuza role of the diaspora talina endorsement yakuwangula kalulu kano etagiina gwempa congratulation message ya America ku Museveni okuwangula kano akalulu akawedde pa congratulation ya Bungereza yagezaako kubiteekayo ng'omuntu yamala n'abijjayo naye tuddiringa mu jurisdiction ne geopolitics ali kukiri nti every successful coup does not ate kati no gye bayita successful bloodless coup because General Museveni has toppled the constitution, has raped the entire jurisdiction of the doctrine of separation of powers and the sanctity of the moral fiber of democracy to our nation without prejudice. Oyagala toyagala. Okay. Bajiyita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. No appointing omuntu nga tabugumiziddwako wadde. Newankubadde mmwe bambasada be bagobye mwe mubatwalanga ekitagasa naye gavumenti egamba nti yo bazira baayo. Omanyi ba paini ba ambassadorial staff ba diplomatic staff abantu abayigirizibwa obuzibu bwe bayitamu obungi ennyo okubanga bakolagana n'abantu abali extremely naive, inept and corrupt okubanga be bahead ba those embassies, political heads, because ambassador omusindika mu nsi okusinziira ku buvunaanyizibwa n'enkolagana nayo gy'oyagala obeere n'ensi eyo. Oba otegedde nti diplomatic relations ye alina okuzikiza omuliro gwandibadde gwaka wakati w'amawanga naye kati ono yafiweringa muliro. Oba ontegedde the role of diplomatic relations kwe kuba nti wabeerawo okwogerezeganya nga National Unity Platform bwekkiriza nti mu nkola ya demokrasiya buli omu ng'asalawo nga bw'abasazeewo nga temuwambye bantu, nga temutulugunyiza bantu, nga temukutte baana ba bulenzi wadde ab'obuwala, nga temubatwitinze nga batali bantu, tusobola okwogeraganya ku biki Uganda gye twagala tutambuleko. Era ffe lwe lutalo lwaffe okuteerawo abalala eddoboozi kubanga ffe lyaffe libadde lya buwaze. Taasulewo taasiibewo. Okay. Bajiyita Pal FM 17.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Mukulu wa Iswa watuukidde nga ababaka beeteekerateekera okugenda eggulu okutandika entuula zaabwe eza regional sittings. Wabaddewo okubagana empawa abamu ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti bajeemedde ebiragiro bya loopu nga bagamba nti tulina okugenda. Tandikirawo. Ekyo kisuubirwa kubanga sente nyingi zitambuzibwa. Ekyokubiri ku ludda lw'abantu abantu bakimanyi. Njagala nninde mpulire mu lukiiko olwo bagenda kuyisa ebyuma bya kansa mu mambuka bimeka kuba kateri n'ekimu. Njagala kuwulira eyo gye bagenda okutuula bagenda kukyusa ku bulimba bwabwe, bagenda kukola kilomita z'enguudo meka mu mambuka. Ladies and gentlemen, I want to hear the Parliament of Uganda pronounce itself on electrification of northern region. Njagala mpulire ettaka lya APA Museveni agenda dibadiza. Njagala mpulire ebyo okujjako kuwuddisa bannansi okudduka mu kibuga is clear kubanga bamanyi nti essaawa yonna government will be toppled. Balowooza kababiteeseze ewala n'okulowooza nti bagenda condescending abantu nti babaleetedde ssente.
oli nagamba nti parliament enamba ekimu ku bitwatu lwaki etutte mpulidde omujego oyo gwe muyita speaker muwulidde ng'era ali mu ngeri ye eya bulijjo eyo ey'obutafaanana nga bw'alina kufaanana nti omanyi parliament bwe tunagituuza eggulu woteri zigenda kujjula is that kati ekyo oyinza okugamba nti the whole nation should benefit by that type of modus operandi nti muyinza okuba nga yeeyo national strategy yammwe ey'abannansi okufuna mu gavumenti nti genda tuuzaayo parliament tenti ya photogenics evudde eggulu okubuzaabuza bannansi ntwala wali obumu ku banno abali ku kubuulira nti ensonga zonna z'olaba bakola kwe kudduka responsibility of accountability babanjibwa nga balowoozesa abantu kati nti katugende tukifuule tribal tujjukire Jacob Olanya gwojjukira ennyumba mu ababaka ba parliament mwetemu okugimaliriza mwagimaliriza gye yali azimba bannamawulire mu nyambe gye mbamuleeta temugenda waliwo yakyadde mundeetera amaka ga Jacob Olanya ge yali azimba bw'aba omunene bw'atyo ku kyalo ng'ebibi bwe yavaawo tebiggwanga kiki muyinza okusuubiza abantu b'ekyalo ekyo ensisira zigenda kuvaawo abantu banaafuna amazzi ag'okunywa amayonjo munaabunya amasannyalaze ne bava mu Tadooba muleke kulimba na kuwuddisa bannansi abantu okubalowoozesa nti region because one district wait musasanyiza obuwumbi 5 mu kisaawe obuwumbi bumeka 5 kati otugamba woteeri kubanga mugenda ne muzimbayo woteeri zammwe nga bannabyabufuzi tezirina mirimu kati mwagala okuziwa emirimu olina kugambye nti kino ekyokusiba ekikookolo kyali kisuubirwa lwaki ogamba kyali kisuubirwa toyinza jogero kisenyonyi gwe maita yinza gendamu obwo bulyake that is corruption kubuzaabuza bannansi nti baneeka tuze kubiteeseza ggulu kitegeeze Kampala byabalema tebaddamu bazza bwe baba bali batika ebbanga lyonna nti mubireete e Kampala ne bibalema bwe bazimba ebizimbe ebiyisa byonna nti tubakoye okuvanga eggulu kati egenda kuba mumaze okuteekawo regional government zigenda kutandika okubeera operational oba jjajja yakoye Lubamba ensi nti mumulimbidde mumudyekedde omwo era abatambuze mu mutambuze Uganda yonna ajja ayogerereko mu Masaka ajja ayogerereko mu Mambuka ayogereko mu Maserengeta ayogereko ne Mbemanga ne Mbogwanjuba kino kireka wajowero ffe tetulwana lutalo lwa mmere lwa piraawo no we don't fight about today era kyova olaba olumu tuwetekoona ng'olaba nti NUP eyo neba nga ate ekyo kyekikulu lwaki egenze mu kuwoza yandibadde kyekisirikira tugamba tulina bye tuyimiriddeko toyinza kutujja ku ebyo bye twatandika fe abamu you can't we have sworn to liberate this country at whatever cost and we have a leader. Because a revolution without a leader is not a revolution. And that has been the problem of this country. Okujawo abakuusa abalimba abaferesuuti tubeere n'omukulembeze ayimiridde obwentogo ku nsonga z'abannansi kyova olaba tutuuse wano we tuli nti kati olwaleero nakyemalira option z'alina kutwala abannansi mu magye n'abakuumira eyo mu general court martial kati obwa geno tebukyatunulira bajaasi kubanga luli basooka kubata Mukunde nga be banyeenya within nga baga nti tumukunde myaka 9 kati Machete yakamalayo 5 omugamba ki Kalanzi yakamalayo 5 omugamba ki era kyebayinza okukulowoozaako kwe kwagala okukwata liability ate abakutta abaana ne babasiba ku ffe mulaba mwasibye abaana b'abantu nogalaba omujego ono mujega kika kyono alinza okuba nga ate ayagala okuteekawo emboozi etakwatagana olwo abasiba yaba ne credit bagiyita Pal FM waiswa abaana walaze empaka banakibiina kya NUP ne bagendayo banakangavulwa NUP munaye nagamba Nyanja kyona kyogerera wano NUP Nyanja gwe buli kifo ojja kukiraba nga kiri kungulu mu budde bwakyo obutuufu bwe twayogerera mu programu eyo
abantu bangi tebatumanya naye leero kati bamanyi wetuli kanze nekugamba newe basabulenya otagiwona etatengereza kwa surface hapo kanje tandikira awo tolina sabulenya gyolaba oba zolaba owayanganirwa inongo obagaine amagombe gali bali awo abegomba Tamale emirundi yafa Tamale emirundi yafa Tamale abantu tebamanyi namala ne Tamale emyaka Esther ndowooza yayinza ogimanya Esther gyoyisitera nze okusaasira kwange ate tekwabadde erimu eri famire abasinga gye mumanyi nze famire yaffe ne Tamale eya Joyster awo olaba wabadde akolera vidiyo ezo era nze omuntu omu ku abo abaali ne Tamale awo ku Joyster omusajja w'enfanfe. It is absurd nti era afudde abantu tebamutegedde naye nze yaŋŋamba nti eriyo myaka gy'otuukako noba nga ate to live is more important than to die. So ebintu ebimu yatunuliranga aspect olw'ebingi bye yali amanyi nga alabanga it is only his survival instinct gye yaliko nti walwana nga agamba awagira muhoozi bajja kulowooza nti akola ki kijja kumuwa security kubanga Tamale olumu kati ebiriwo bwe yatandika emboozi ya abantu okuba nti batunda parts z'abantu buli omu yalowooza nti mwenge ng'era abantu balowooza kati nti okugjako Museveni njagana mwenge. Tugenda okuweta koona nga kituufu waliwo abanene mu gavumenti abaali batandise omulimu gw'okutunda ebitundu by'abantu era Tamale muwala we bwafa eyafa nga azaala Emmengo nali naye ebiseera ebyo Muhammad Nsereko yali andoopye nali mutadde ku ntandalo y'amaanyi g'abantu n'agenda addukire wa Tamale andoope Tamale akawaiswa kwa Tamale abadde akimanyi nti nze you can't compromise me era nga yabagamba he knew it because Tamale saw me with Chibule long time ago. Just like Chibule knows it, just like Kaihura knows it, just like Museveni knows it. Just like okujjako kati abato bano abatatu abajja kati saawa zino nefe jjajja tukubaganye naye kuva ku university era nga atulisa maanyi tewali kirala kyonna story empanvu era amanyi we will not and we can never era amanyi kubanga atuuka n'alaba nga babadde badduka nga tuva wala nga buubwo bujja ate kati bujja ne Kyagulanyi jjajja byabako muke kubanga yali amanyi nti twajja twafa naye kiri Kyagulanyi kye yagamba ekimuli ekikola ki ekimera mu nkokoto kati yefe ebimuli ebimeze ate bannange Kayongo Mukama Katonda ono Mukama leero tuwese rino koona lino lyetuwese lino lyetuwese Kyagulanyi mumusanga dda lino lyetuwese wane wabadde wazibu no bend over kasita awese wano ebisigadde nkulayirira wallahi billahi talahi Munnayuganda osigaza kintu kimu kibuli ebisigadde gone case internationally foreign go badde obimbuuza nti role of the diaspora eyaka bulungi kanzi gye tutandikira waiso sabiti eno twalabye so kitale nnyo ekya Mwami Tamale emirundi tiimu ya Joyster kitalo nnyo n'abantu bangi abadde ne knowledge gye tumufunamu naye kyamukisa mbi nti abantu bonna abakulu batufuddeko ng'era tetufunyemu kyakuyiga nti batukozesezza era ne batusuula ku jirikiti. Alina akatabo obutabo bwe yawandiika obusinga yabumpanga ng'oluusi tanaba nabuteeka ku market. So kitalo nnyo ekya Tamale emirundi Mukama Katonda amusasire byamusobako era ku luno ndowooza muzimu gw'engeri gye yatusuubira nti gujja kuba weeguli gutambulire mu kitangaala ky'okununula eggwanga Uganda. Kayongo
naffe oluusi bitusukkako ampuliriza. biki bye mwalabye ekiteezi era kyekyabadde kibatutera? Kayonga abantu baafa. Kituufu ekyo nkimanyi, naye nga baafa bisaaniiko. Rubbish 40 years rubbish yatta abantu. Kasasiro yabumbulukuka natta abantu bw'aba yabumbulukuka, kuba waliwo ne theory egamba nti bamu precipitating okubumbulukuka. Kyonna kikiri, wabaddewo reports ez'enjawulo ezisukka emyaka 10 egy'emabega ku nsonga y'awantu awo. Bwe bawandiikira ekiwandiiko myaka 10, emyaka 10 gye tuyise General Yoweri Kaguta Museveni yawamba City Authority okuva mu bannansi, kubanga yaintroducinga act ya KCCA n'agamba nti Lord Mayor Lukwago n'abalala baali bagenda kubeera ceremonial, n'ayambula byonna n'abyezza. Era olwaliro mu Kampala oyinawo baminisita aba babiri, oyinawo bamuyita Kyofa Togabye, omulala bamuyita Misa Kabanda. Naye gwe bw'obanga wasinkana ku Kyofa Togabye oyinza okumuwa okubanga ye minisita w'ekibuga. Tuve mu byokugamba nti kati tutuwuliziganye nga bannansi, nga gwoddukanya nsi ogyagaliza, era nga waliwo system nga wawamba ku bantu nga Lord Mayor n'abalala abakulembera ekibuga, kubanga Kyofa Togabye ne bwe yesimba kuba kansala mu kibuga teri ayinza mulonda. alina buzibu kikyofa, tasobola kuba na direction ya ggwanga. Kati wuuyo anti nga minisita Kasasiro yassa abantu. Kubanga ye obwongo bwe bukoma wali, yafuna atya omulimu kukuba nduulu, tasobola kutuula. Being realistic, gwe genda ku makya okole scrutiny ku Kyofa Togabye. Kyofa Togambye ali extremely excited n'okuba mu kibuga, tanaba na ku overhaulinga kugamba nti kati mu kibuga, ali over excited n'okuba nti minister. Kati yakulembera ekibuga, lwaki Kasasiro tate bantu? Lwaki enguudo zinaaba teziina clearance, zinagenda zinabomoka? Kubanga first of all appointment gyotaddewo ojje ku bannansi omulamwa nti bo tebasobola kulonda political head, oleesa abaabo gwe ali exposed, and this is what you have delivered. Okay? So but the challenge is not on the appointment, the challenge is on the appointing authority. Kuba vision gyabadde nayo yeeyo. Kati tudeteriorates tusose kugamba byabunjigiriza natunyonyola ne batugamba temulina program mwe mugenda kola mutana naye ne wetuba tetulina program fe tuyinza okwata ebyokusoma nga bibiri kati, kubanga bamba presiding over government nga Kasasiro yatta abantu. General Museveni ayagala tumujjukire kochi tumuwe bimuli kuki Kasasiro rubbish nga rubbish. Olwaleero by this 21st century asobola okubeera decomposed n'afuuka manure, asobola okozesebwa n'afuuka amasanyalaze, asobola okurecyclingibwa. 3 components of disposition nga byonna biri financial, bina financial implication eri positive eri development y'eggwanga. Era abamu ku baana abaafiirawo baali bagenze kulondalonda bucupa mu Kasasiro kubanga talina well segmented mu ngeri gye bamusolozaamu. Kakati ye regime abantu gye babadde balowooza nti yalina blueprint of bano babadde basurvivinga day by day. Leero tulidde kasita tulidde enkya ne luziba, and Ugandans we have not tubadde tetukiwanga budde ffenna nga bannansi kulaba nti bano byo yabyanswa. President Kyagulanyi ab'ekiteezi yabagambye ki? Of course okisooka tolina kyosobola kubagamba okusooka okujjako okubasaasira ekitandikirwako because abantu bafudde. Nakati gavumenti eyeewaana nti yamagye y'amaanyi nti erina buli kimu tenasobola days down the road tenaba kuzikulayo bantu bonna. Leero lwempulidde minisita nga ayagala okukakasa
days down the road, over 20 days down the road, abantu bakyali mu kasasiro. Kati look at the pollution ebadde mu kifo ekyo nga tonatunulira bafudde, kati tunulira wabumbulukukidde bw'aba yabumbulukuse nga bamudeclaringa 10 years ago nga honorable Wakiso Naluyima akugamba nti yakipresentinga ne ku floor ya parliament, okeera otya n'oŋŋamba n'onkakasa nti eriyo ekirala ky'oyinza okuweereza bannansi, era onkakasa otya nti ebyobulamu mu kitundu ekyo bibadde bitambula. Bwe baba bakuba ebifuba nti buli wamu tulinawo LC BNRM, kati olwo LC NRM atambuza ata information okutuuka ku system gye mugamba nti eri structured era ekola, okuggyako obufere suuti obufere yaye bwe bumuwakwata bannayuganda 40 years bamugulirire ababadde balaganga nti babavuganya ne batambuliza nammwe mu kateni. Omwagala w'abangi bwazze n'atuyambako, kyova olaba nti ne bino kati bisoboka kubanga balina impunity. Tebafa ku it is a ball basettinga akaala akatono we basula nga era ntegeeza nti akatono balowooza nti ensi egenda kukomaawo. Nawulidde President Kyagulanyi yagamba nti gavumenti wetabaliyirire agenda gikuba mu mbuga z'amateeka. Byonna tusobola okubikolera, byonna ffe tukola ekisoboka kiri mu minzi zaffe, naye nga lwaki twandituuse awo? Because abantu bwe batyo baba nga bafaayo ne bayisa plan zaabwe ne batambuza ebintu byabwe ne bafuna ebyapa, toyinza keera ku makya n'obasindikiriza busindikirizi nga mwakola akakundi mwe ne mutwala kumpi billion 1.5 nga mugita land compensation. N'abamu gavumenti egamba waliwo abeesenza mu kifo kya kasasiro batya. Ekigambo ekyo kyabwewuusa batya. Era nga tetunayogera ku beesenza kati okubulumbuluka kwabadde kutuufu, kubanga owulira omukulembeze ayogera nga ye ebirowoozo abikomya mu P1 naye nga ate omwana balina ogenda mu P2. Okay. Kubanga kakati okubumbuluka kutuufu kubanga waliwo abeesenza, oba agamba nti byandibumbulukuse nga tewali bantu, kyagezaako okugamba nakyo kiba kyamagezi nga mukulembeze beeba abatufuga abagala otutwala mu nsi yonna. Jeje emyaka 4 egy'obugayaavu bwa Nakyemalira Lubambensi Jjajja Yoweri Kaguta Museveni 40 years of laxity bye basasudde bannansi mu Lubigi bafa, Ekiteezi bafa, everywhere impunity of the highest order. Mu nnyanja batibwa, it's impunity. Buno bulimbo bubaddewo obw'okuwangalawo everyday. Kankubulire golowooza nti abasomanga budget nga basoma enguudo ze zimu nakati tebaliwo. Gumanye emyaka gye bamala nga basoma oluguudo lw'Eyindo Lwambakoti Budondo myaka lufukunya kuva nze nga ntegeera 2001. Kakati oluguudo olwo twaluyisiza wapi? Olw'enakawuka wapi? Kubanga bannayuganda beetaaga bo kubuulirako nti bano babadde just baatukwata, ajja n'akubuulira nga ye bwe yalwana ennyo ne mufuna otulo otutwasa. Kubanga kankulageyo akantu kano, gwe bwe oyagala okutegeera gavumenti eno enkola yaayo bweti bwefaanana, ate leero omunnansi giwuliriza ogitegeere bulungi. Nabagamba nti ekola ebintu kifuula nnenge. Nembaga eno gavumenti egenda kumalako ebyewungula. Nembaga nti feye Busoga abasoga okukyawa Museveni paka kati bwe bamukyawa ne bwalikola ata ne bwalipepeya ne baani bye bintu bye yabakola. N'abatuma okulima emiyembe ne balima. Olwo bavudde ku lumonde. Bwe bamala okuba nga bavudde ku lumonde n'abagamba nti ate obusaanyi bwe bubadde businga, obusaanyi ne buli aki emiyembe. Kakati n'abajjaawo kugamba yazza abawaanyisiganya obusimizi bwalya bwa miyembe. Onfuna bulungi. Kakati abo n'alaga nti ate bagenda kumwagala ddi. Kati n'ava ku ebyo n'akeera ku makya amaze emyaka 10 ng'agamba bannayuganda, nze my problem is sciences. My problem is sciences. Bannayuganda nga bakakasa era ntugamba hafe abaana baffe ffe bawaiswa abatalina mu sciences tugenda kola tutya? Abaana tukubakuzizza buli mwana bw'omuyita nga biology, chemistry, biology, chemistry, physics. Tubagobye ku byafaayo buli dakika omugamba biology, chemistry
physics abaana basomye mu bulimba bw'abadde atadde ku bazadde sente mpitirivu ezisasulwa batuuse ku kaguwa basomye obusawo mu sente nyingi myaka eki baagala kujja mu field baweereze bannayuganda avuddeyo agaye talina sente abasawo bangi nnyo besasulire. Can you imagine omukulembeze abateetaaga jjeeke y'abannansi. Okay. Bajita pali FM 17.9 ekkula eri omuntu obulyo waiso. Naina bilioni 5 tusibule gwanga. Ez'abantu ogenda okuwutamu supu. Eggulu. Bagende bawutemu supu e Masaka. Okunaza ebikolobero by'obulyake. Okunaza ebikolobero by'obulyake. Ebyokunyunyunta ebyokwegeziwaliza ku bannansi. Tusobola boboko yes this country kati gwe wawulira olutabaalo lwaliwo sina lutabaalo obujega wakati w'omuko n'omwana nabagamba nti ile program emezimya kati kyekyo kyewo kyemuwulira yenyini nyini naye avayo n'akuba endulu kubanga ne bagamba bali abali mu kakundi program emekwama yafa mfuto waliwo project yonna kuba bamanyi nti ali akulembedde mu mitima gy'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu ekyo tekikyuka. Kakati olwaleero obawulira oli agamba munne nti oyo mutamivu nnyo naye kati bamulaba ng'ekyoziira kyokka mwe kyemwagala okuguza bannayuganda nti mwambaza uniform y'amagye si bigambo bya Waiswa ebyo bya mu nnyumba nti omwana oyo mutamivu nnyo nnyo taata omwana oyo kyova olaba yonna bayitanze omuko kono nti ate taata omuko gw'oyimiridde nayo tetufunangayo mubbi alinga ye nti ensi eno ndabye babbi balimu akikugamba ye commander in chief of the armed forces twamuwa emidaali gyonna naye nakugamba nti ogwo omwenge gw'abalasha omanyi goli musiraamu neriyo omwenge gw'abalasha guleeta ebizibu mu ggwanga Uganda naye ng'olunaku olwaleero kubanga gujja kutuleetera ebizibu omwenge gwolata oluguma konyaka wabalasha bamuyitani konyaka naye omukulu buli bwanywa konyaka oyo tayinza kuba kirala twitizaaliza konyaka agenda okuzijjayo ng'ensi yonna yazifunye dda alumbye eno alumbye eri naye kati olabira ddala omuntu nti n'ebyobukulembeze si byakola ki si byaliko ate era n'olaba nti n'ono taata pungulu talina kyayinawo gw'otandika oti ogamba nti ebyokusikiza abantu etali empire yo nti ogenda bireeta mu mukodomiwo kakati ekikulu kya byonna njagala kuyozaayoza president ne mama Babi Kyagulanyi olwaliro myaka giweze 13 kasookedde bayingira mu bufumbo obutukuvu. Sebo Mr. President mwatwagazisa okuba n'amapenzi mwatuwa direction manyi president oyo abadde musaale mu kuwa direction eri eggwanga n'abantu abavubuka okwagala obwakabaka bwabwe yamala kuyimba kayimba kali njagala nkole ntya nyimbira kabaka wange buli munaga nti ebyakabaka bavubuka ne tukula nga tumanyi cultural institution kyovola bandabanga bamuvoola kati najja mu byokuwasa nzijukira nti emboozi yatandikibwa omugenzi Cyprian Lwanga era Cyprian Lwanga leero bwe nzijukirire nga nti Mukama Katonda amusaasire kubanga ye ebimu ku byamutisa nti lwaki Cyprian Lwanga ye ya officiating emikolo gy'omulasita nti Cyprian Lwanga gwe bakozesa mu Catholic Church okutendeka Kyagulanyi okujjako Museveni kyekimu ku birowoozebwa nti Mukama Katonda yamujjulula mu nsi eno ew'omukuzaama naye nga kyanaku ate nga mawulire gasanyo kubanga generations and generations kati abantu bangi nnyo tuwasiza nga nange mwendi naye nga twegomba family institution ekyokulabirako ekyomukwano guli wakati wa Babi ne Bobby eriyo wobatuukako n'ogamba nti era bano ye Babi ne Bobby nga omukwano gwabwe oyagala ate bwogezaako ewaka mwanattu era nawe ofunayo ku bubonero so kubaire bantu bakyakuboneraku weyanza okuba nti nimwe muli kulembera omujiji gwaife era bannayuganda kyebatuma buli lunaku njagala ndabeko tulaba nti Bobby alina mapenzi naye njagala ndabe ku mapenzi ga Bobby ne Babi nga tuli mu eri ya gavumenti entebe